Wansi w'enkola za yinsuwa ez'enjawulo abantu ze bagula wabawo ezikola ng'ez'ebigwa bitalaze. Total and permanent disability y'emu ku nkola zino. Linda Naluyinda akunnyonnyola ku nkola eno. Total and permanent disability kitegeeza nti oluusi omukono guno oyinza okufuna accident omukono ne bakola ki ne bagutemako oba okugulu ne bakutema. Embeera eyo oluusi tekuganya kuddamu kukola. Naluyinda akunnyonnyola ku miwendo egijja n'enkola eno. Mu policy yange ya education njagala kusomesa mwana nyongerako akantu ke tuyita ka dessert ka total and permanent disability ka rider nenkagula nkasasulira sente ntono zeyongerako kunga ntono oluusi ziba 200 oluusi luba 100 oluusi ziba 500 oluusi kuba 1,000. Gwe abafunye obuvune omukugu akubuulira engeri enkola eno gy'ekuliyiriramu. Katulinayo rider gye tuyita total and permanent disability rider. Eyo yo bw'ogigula n'ofuna obulemu tukusasula essente ezifaanaganya ne ziri eza polisi yo. Jjukira obadde opulaningira omwana wo ng'ogambye nti mu myaka gyange 5 oba 10 njagala miliyoni 100 naye n'otatuukayo ku myaka 3 n'ofuna obulemu. Kati tufuna ssente ezenkanakana ne miliyoni 100 si ziri ezeri polisi wabula ffe tufunayo omuwendo guno omulala miliyoni 10 ne tuzigabanyaamu emirundi 36 ne tukusasula essente ezo buli mwezi. Kitegeeza nti emyezi 36 gy'emyaka emeka 3 tugenda kuba tukuwa buli mwezi. Eyo ebanga gy'onalaba nti upkeep. Enkola eno esobola okukusasulira okumalira ddala emyaka 4 kyokka esasula oyo yekka abafunye obuvune. Waliwo n'ennyongereza endala eyitibwa waiver of premiums. Eno nayo Naluyinda agikunnyonnyodde. So tukuwummuza kuba tokyakola so teweetaaga kwongera kusasula ssente ezo buli mwezi. Ffe tuzikusasulira paka polisi eyo bwekola ki bweggwako. Kasita eggwako nga tukwata guli omudidi gwe wali osuubira miliyoni 10 nga tuzikuwa. Waiver of premiums nayo mu ngeri yayo eyamba agiguze era omukugu akulaze ebibalo byayo. Biba ebitundu 3 ku buli 10 ebya ssente z'otuwa buli mwezi. Kati bw'oba obadde otuwa emitwalo 2 buli mwezi tufuna ebitundu 3 ku 10 kwegyo emitwalo 2 zennusu si 6 ke 6. Kati akakaga kusasulira waiver of premium eyo buli mwezi. Bw'ofuna obulemu ng'obadde ku nkola eno toddamu kusasula kyokka singa eggwako nga tofunye bulemu era naawe oba tobanja. Omuntu ayinza okugamba nti bw'omalako ebbanga lyange nga sifunye bulemu buno obusente bwange mubukola butya obwo buba bwaffe. Omukugu akunnyonnyola lwaki. Akasente ko kakavaringa risk eyinza okubeerawo oba eyinza obutabeerawo. Kakiringa nga bw'oba insurance emmotoka yo. Emmotoka bw'etafuna accident yonna okomawo n'ogamba insurance company nti mumpe ssente zange tesobola. Omuntu afunye obulemu balina kwe bamulabira, abalala babasaba bbaluwa z'abasawo ate abalala bajja na bisago. Bwe tubaako ne ke twebuuza ke tutakakasa awo nga tuyingizamu dokita owaffe kasita confirminga nti omuntu ono takyasobola kukola yeyo condition gye tuyita total and permanent disability. Ndi Julius Kafuluma ku Bukedde TV agafuna.